Oh, boss chechiro. Tewali uncle. Amanya. This is your boy Ronny Ronnio Outer Yugi. Yo, outer chi? Outer Yugi. Twawulidde wasaningiddwa abantu be London. Yeah, nasayiningidwa Mosh events. Yeah. Kati tumusuubiramu ki contract eri biki? Ojaji manyako mashaawo wekinaba kisaanidde. Yeah, soon we are unveiling it. Yeah. Okay. Yakusayinidde kusinziira ku ki? Of course it's music. It's music. Yeah, teri kintu kirala. Yansayiniza okusinziira ku music and to promote Ronny Ronnio as a brand. Yeah. Bayimbi ki bw'owulira wano nga bwe muba mutudde mu ngoma tebalina we bakutuuka? Buli omu alina ekintu kye kyakola. Sebo buli omu ajja munguli n'agamba naye mwana kyakuba ne mmala ntandika ssaawa zino. Ndongo sajijam for competition, sajijam for I love the music because I create my art not to compete anybody but to stay because fena tuyimbira abantu. Yeah, teri akira nchanga agenda yimbira nsolo. Fena tuyimbira abantu. Sina muyimbi gwe mbifinga naye oba gwe ngamba nti ono musinga. Buli omu asinga mu empire ye. Competition is ku beefinga. Beera tuyinza kujja mu business nga toyina gwe okupitinga naye sebo. It was like me to come in music sajja ntimba as a business. Yeah, najja for my talent and the passion. Yeah. Kwegamba kwa buli wogeno yimbira bwerere. No. Sigamba nti wengena nyimbira bwerere kuba kusima kwa muntu kulwamanyi gotaddemu n'abaako kyakuddiza okuddiza guba mwoyo. Tata tuleke. Kyekyo tugamba ye Moshi yazze just nga akimanyi for passion yagenda kutekamu sente zifeziti. Tezigenda fazityo tesobola kufazityo because buli omu bakugamba oteke sente woolaba kati alabye nga asaanidde aziteeke mu nze. Naye yazze for passion si business. Obuzizza nze ku kya music ekyandeeta mu music tobuuzizza ku Angela ate sente baziteeka mu gwe business baziteeka mu ani. ate oteeka mu business but obuzizza ku nze ng'omuyimbi Ronny Ronnio tobuzizza management ye nti lwaki yamutaddemu sente. Kyekyo. Omuntu gwa ayakusayinize tabeera wano. Mugenda kuba bimukwasaganya kuba ebiseera bisiga abantu ababeera ebweru we bafuluma ne bava wano mutera okuba promotion ne batawanyamu communication yawo enkwatagana. Kino kyanjawulo omu era abo bali abaliwo ku ground abalina okubeera nange abalina okutambula nange abalina okumpromotinga we bali. Yeah. It's professionally najja guno omwaka in April when I release oluyimba lwange olusooka lwe bayita Soldier then followed by to final tugenda okuta soon. Endongo nga nze njirabamu omulamu okusinziira ku kyange kyennina n'okwekiririzaamu kwange ndabamu omulamu ogwange kati simanyi abalala nabo bayiramu omulamu gwe balaba naye nze ndaba omulamu ogwange. Omulamu ogwange kugikuba ginyumirwa. Abayimbi ki biwandeetaze okuba nga okola nabo just in case oba bakwadde opportunity? Era nga bw'okyogedde nga bampadde opportunity yenna mpa opportunity I'm willing. Buli omu kasitaba nga muyimbi nga bw'okimanyi muyimbi nga zze natula ne management ya Ronny Ronnio ne batuka kuzikiziganya I'm willing to do all the work. Mama nandu kugambi kasitaba nga muyimbi gwe kasoba nga okimanyi muyimbi oba gwe nga nawe oli muyimbi nojja n'ogenda ku management yange ebiseera ebisinga mubabuzze mu industry eno kusumbuwa just nga muzze kusumbuwa busumbuyi just kulaga nti naye ozze kubeerawo wale ekifo kya champion gudo ale nga munnaye champion gudo bagamba nasi muyimbi naye kyonna kyekiri oba kutwala kifo kyani bino ebintu mbadde siriwo nga nawe tomanyi but mukama bampadde omukisa n'endabika gy'oli nange nja kukusumbuwa ebbanga lyenkusumbuye wabeewo omulala alabika naye abasumbuwe okuba nga kusuza mu ttamu eyitibwa abayimbi ba TikTok. Yanjikiririzaamu nnyo. TikTok ereeta yatuyambako okulaga nti waliyo omuntu asobola ovaayo. It's a platform w'osobola okuyisizaawo nga tekumenye iyo TikTok. Omuntu yenna ayise ku TikTok asobola okuyisaawo ekikye naye etuyamba okuyisaawo music. Sigamba nti ndi muyimbi wa TikTok kubanga era bwe bagiggalawo I can still sing. Bagamba nti abayimbi nga mmwe mugetinga tu comfortable mulaba nga music wammwe akoze nnyo ku TikTok kubanga bakozemu challenge nyingi
aye ne mulemu okumupromotinga wano ku ground. Olaba sigamba nti oba tulemererwa okumutuusa ku ground oba nti tulemererwa ne tumulekere tuwulira TikTok ekituma emaze naye obusobozi bw'oba oyinawo n'oba osobola otuukirirawo oba osobola okukoma ne kati oba ofunye abakwatako endongo oba osogituusa ku ground era buli kimu kiba n'akaseera kaakyo sigamba nti oba abatayagala muleeta ku ground kosi kyangu nayo omutuusaawo ekyo bulaba bakozesa TikTok oyisaawo endongo yo nga bw'osobola. Christmas ogikedde kati gwe soko lindeko kati gwe buli lwonyumamu oba oli ku Christmas. Disco light. Bu disco light gwe zolabanga disco lights. Kiyaze nakyo ku nnyonyi. Bano baganda jjukize nti oli muyimbi. Sebo kino kiriko amafuta g'ennyonyi. Redda boss. Bisige wabimanya otya anko? Watonirako information